Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Sebo. Ange nkulamusizza nnyo Sebo. Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano. Kansubire twogera ne mukyala boogere. Sebo mwogera ne mukyala boogere. Obulamu buli butya mukwano. Obulamu si bubi Sebo. Neyanzizza nnyo okunkubirako bannange. Twasazeewo tukubira akameseji twakalabye wano. Sebo. Ng'olajja noyagala tukubire. Neyanzizza nnyo Sebo banne mbagala nnyo mbawuliriza okuva ku makya paka kiro nga neyanzizza mwami Kadima. Bannange tweyanziza okutuwuliriza. Bannange nange neyanzizza nnyo Sebo. Amiina. Sebo. Ensonga ziri zitya? Ensonga munge nnumya omutwe. Ndi mukyala Namwandu mukyala boogere gw'owulidde oyo. Nalina omupangisa munnange yaleka asibye ennyumba. Myezi ena. Asibye ennyumba yange kyokka ndi Namwandu mwenzi gy'akasente. Bambi. Ate ngera n'emabega mubanja emyezi 6. Banga ngali yakati yamaze banga kinga tagiriimu enju nga yaleka agisibye. Myezi ena Sebo. Yalaga oba yafuna obuzibu. Munnange simanyera kwe kubasaba munnyambe. Munkubirireko mmanye ajja asumulula ennyumba. Gwe otera okwogerako naye. Naye muwuliza alyo awo omuyaaye bw'atyo neeyisaaye sigitegeera. Ate munnange mukubira muyaye ddala. Gwe omuyaye lwaki wamuwa enju? Naye saamanya mu kusooka nagenda okulaba embeera yi sigisobola. Naye mu kusooka saamanya nti muyaye. Talinaawo mukyala talinaawo kiki? Talina. Kakati ndabye otaddeko kuno ennamba ye Bob. Sebo ye Bob. Kakati bw'omukubirako agamba atya? Ambuzaabuza muyaye nga bwe nkugambye mwami Kadima ambuzaabuza. Akubuzaabuza. Yes Sebo kwe kusalawo munnyambeko. Ffe tumukubire twogereko naye. Mukubire mwogere naye mpulire ajjajjemu ebintu bye sikuwulira. Munsabira ajjajjemu ebintu bye kuba ndi mukazi munaku mwenjija school fees mwenjija ekiyamba abaana. Kakati ogambye nti oyagala jjemu bintu. Yes Sebo. Singa ate yakugamba nti ajja kusasula ogambye nti ombanja emyezi 6 giri egi mabega ne gineena. Yes Sebo. Singa ajja ne ssente zo n'agamba nti ziizo nzikuwadde asigale ng'asula. Mwami Kadima si kyayagala kuba muya kyayagala. Njagala nfune mulala waakiri naye ye si kyayagala tampa ssente ze. Njagala jja asumulule ennyumba jjemu bintu bye. Wagenda ku kwerosi? Yes Sebo nagenda ne baŋŋamba. Nangeko ku leediyo. Bagamba olange? Kati nange kwe kuyita mummwe munnyambe. Kubanga omusajja akozesa ebiragaladagala omuvubuka oyo tasoboka. Wabiragala? Ambuzaabuza biragalalagala tategeerekeka. Kale katumukubireko tulabe. Kale tuwandyagadde okubanga oyogerako naye. Seetaaga kubanga nze njagala ategeere butegeeza ajja asumulula enju yange saagala kwogera naye. Olabika omukkuse. Namukuta nakoowa muyaye mwami Kadima nga bw'okiwulira ojja muwulira ng'ayogera. Kale katugezeeko okumunoonya tulabe wano. Tovaako wuliriza. Neyanziza nnyo mwami Kadima. Kale naffe tweyanziza. Weebala okutuwuliriza. Nange mbaagala nnyo. Nkaale mukwano. Neyanziza bassebo. Nkaale. Ne Namayanja. Naye tumukulabidde waali wano. Kale ssebo. Bobu. Hello? Hello. Bobu. Wanji mugana wange. Jebaleko. Kale Sebo nawe jebaleko. Obulamu butambula butya? Obulamu tuliye ne tutetenkanya embeera. Oli bulungi? Bwentyo. Kakati Bampita Kadima Namayanja ne Kabogoza tukubidde okuva ku Beta FM wano. Sebo. Nga nandyagadde okwogerako naawe. Sebo. Kakati omukyala boogere omumanyi? Mukyala boogere ono Landlord wange. Namwandu mutegedde bulungi. Kati mukyala boogere yatutumye. Sebo. Atugambye nti wavaawo emyezi giyiseewo giringa ena.
ntinze nave uwe wagenda emyezi ena emabega n'olekanga ennyumba ogisibye mu kusiba ennyumba oleseeko kufulu ate yali akubanja emyezi 6 emabega kati ali awo embeera tetambula bulungi tabitegeera lwaki tokomawo n'oggula enju muganda wange omanyize kankubuulire abakyala abo omukyalo oyo bamulalu bulalu iye ate mulalu atya twali tulina enkolagana nga ndi naye abo nga ndi mupangisaawe nga tussa kimu mwana kakati nze nagenda okulaba ng'embeera omukyalo oyo twayogeranga nga ndaba tussa kimu nagenda nembulwamu kasente awo nemugamba maama mbadde nsaba mbeeko bwentetenkanya embeera tubeere bawamu nefulyako nti wa mutawaana neyefuula nti wa maanyi nange bwe nali nina bye nali ngobaagobako bwe byayitamu neŋŋenda eno ku mirimu gyange embeera ki gy'ogamba embeera eyo nga bw'omanyi omusajja bw'akwatagana n'omukyala nti nalina okuba mukwano gwe bwa omulaba endabika ye endabika ye toyinza na kukkiriza nti nno mukyala mukulu kakati ng'oyagala ki kubanga kati nange emyaka gyange yandaga nti nno nina okukwatagana naye ale omukyala namwandu omukyala bbawe yafa kati nange neŋŋamba omusajja oba avuddewo kati nze kambeewo nga nze taata w'abaana kakati gwe gy'olaga sijja kutegeera ebyo gwabimanyi kati neyefuulafuula omugezi kakati ekikulu bwana bobu nsaba ekintu kimu omukyala ayagala ojja oggula enjuuze ojjemu ebintu byo byonna obitwala asigale ng'ennyumba akiteekamu abapangisa nze omukyala bobu we nalaba nti no tetujja kukwatagana nze nava dda mu nju ye dda emyezi oba kati atugambye ena myezi kati giringa 5 kuba nze nakwata ebikufulu byange bya kiwaniwani nembisiba ku nnyumba nembiteekakawo ne bw'obikwatako obukwasi bisobola okuvaako nze netambula neŋŋenda kati abadde alowooza mu nze nkyali awo kakati anti jangu oggyemu ebintu byo ate sira bintu bye ŋŋenda kugyamu kuba nze n'akafalisa akasigalamu kanaka emmese z'akalumaaluma sina kyenkaagaza ebikufulu nabirekako ako oba abikoona ggulewo ennyumba ye nze sikyalina kyenneetaaga kirala temuli bintu mu nju temuli wadde nze nasikawo dda wabijjamu otya anti kakati nze najjangaawo ne booda yange kati nze nenjijangaawo nensibako kimu neŋŋenda zensibako kimu neŋŋenda kanekigeza mu nnyumba temuli kirimu temuli kantu konna nkugambye oyo omukyala yeefiriwaliza eri nze akwate ebikufulu abikoneko ku nnyumba bw'anaasangamu ebyange abikwate kale abitwale ku poliisi kale ssebo tweyanziza kasita otugambye nti wagiggulawo ennyumba ennyumba ye egulire nawe ebikufulu nabiteekako buteesi bya kiwani kuliko n'ebikufulu 2 naye olina omutima omubi myezi ena gyonna n'oleka ennyumba ya munno okumufiiriza nga amakufulu kwegali nga bumanyi nti ga kiwani ate naye kennyininyini omutima gwe gwali mubi namugamba nga tukwatagane n'agaana nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga olwokutambula naffe tetusobola kusukkako nnyo wano akuuma takuumira mpeereera nze nkomawo n'ekibimba zigenda kubeera ennyimba 12 esinga okwokya akabogoza mwami koyikoyi akutumidde yali mulungi talina mutawaana kwali awuliriza ekintabuli ky'omuziki ekisinga agenda nti ndebera kabogoza naŋŋamba nti ni mwami omukalazi akutumidde ekabagaawo agende abuulire omukadde omuvubuka enkola gy'ayagala bakwasaganyemu ensonga naye gyali awuliriza koyikoyi tukutumidde katusubire nti oli bulungi kale omusajja oyo akuba bulungi nnyo omuziki nnyo koyikoyi alina akayimba kakyali kapya nnyo nga bw'okiwulira bakayita nyiganga remote nakawulidde kazi newagambira nti nyiganga remote nakyo kiba kizibu musule bulungi for now mwera